Olunaku olwaleero Bobi Wine abadde musanyufu nnyo munnange nga bw'okiwulira abayimbiddemu kaawo oluyimba esayidi eno bye ngenda okubeera nga nkutuusaako ate mu maaso awo muwala we munnange ate naye mulina mu maaso awo bannange akiguddeko esayidi eno ate ng'era ku sayidi y'emu ne mwana mulenzi munnange ate King Saha yeeguddeko ne Don Chris bye ngenda okubeera nga nkutuusaako mu maaso eyo kakasa nti nno osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo kati kansooke nkutegeezeko ko wali akatambi k'omukulu Bobi Wine jjukira nti nno babadde munnange ate wali Kamwokya nga bali mu kulonda ate munnange ate ba NEC memba abapya esayidi eyo bamaze okubalayiza wali munnange awo ne bagoyingamuko just crazy nga bali mu kuyimbamu munnange ate oluyimba lwabwe olwa People Power era nga boogezako okulaba akatambi nga bwe kyabadde. People power! Our power! People power! Our power! Our power! People power! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! Kunga Uganda Kunga! Kunga! Kunga NUP Kunga! Kunga! Protest vote nachi? Nalo! Ye mukulu munnange ate Bobi Wine nkugambye yabadde musanyufu nnyo okukamalako obumazi munnange ng'afunyemu kaakadde. Kakati nno munnange katugende mu maaso wali munnange ne muwala wa Bobi Wine Shalom Namagembe era nga munnange wali mami we yakatadde akatambi kano ku mukutu gwe munnange ate ogwa TikTok ye agambye n'agamba nti nno ono ye makanika yekka munnange ate gwe balina munnange ate ewaka naye nga munnange mwana muwala ono ssebo break pads ez'amanyi ku nsi ziri zimu zokka munnange ate ze zino eza relief pads zokka z'amanyi munnange kakati nno z'abadde agezaako munnange ate okufikisinga kacyenja ke era nga boogezaako okulaba bannange ye azeekakasa nti nno z'amanyi zokka muganda wange bannange ekibadde mu katambi sooka okalengere abadde awo ng'agoyinga kwezi nazo nengeddeko kaawo ng'azitadde munnange ate ku bugulu bw'akagaali eno zituuse eno munnange ate ku mpagi agezaako munnange ate okutetenkanyaawo akagaali kaddawo labika ndowooza bureeki ebadde tekyasiba bannange era nga boogezaako okulaba kibadde bulala nnyo munnange ate mu katambi. Yoyo nno munnange ate mwana muwala munnange ate Shalom Namagembe era nga munnange brand ambassador mweyo company kw'ossa ne mwana muwala munnange ate naye Zaira Baby abantu bano bali popular nnyo munnange ate okwetooloola era nga y'ensonga lwaki nti nno company zino ez'enjawulo zitera nnyo okubakozesa munnange ate mu kuba obulango esayidi eyo. Naye nga byebyo munnange ate ebiri mu kutambula era nga bw'olengera ne Zaira Baby awo nno naye abaddeko ne kampuni emu gy'abadde akubira akalango eya Darling munnange kampuni y'enviiri esayidi eyo naye nga kankuggyeyoko eyo ate kangende mu maaso wali mwana mulenzi munnange ate King Saha ku mulundi guno akyaliddeko ko wali Don Chris munnange ate mu kifo kye esayidi eno era nga mbadde ndaba wali munnange ng'akubamu kaawo freestyle omuganda wange akakasizza munnange ate ne kampuni y'omwana mulenzi ono omukulu munnange ate Don Chris njukira nti nno kampuni eno Sky Pins munnange
ekola ku bya tours and travel. Ate ndabyeko ku wali nti munnange ate osobola n'okutambulira ku looni. Oh my god. Naye nga mwana mulenzi munnange ateekinga essaha ye abaddeyo kaawo n'asooka n'amuwamu kaawo freestyle bannange. Don Chris naye nakkiriza muganda wange ekibadde mu katambi ate kibadde kirala nnyo. Kansooke nkakuwe maaso awo ate nkomewokko. Namugamba walayo ndaba ndagamba obudde budduka ndi wano walayo ndaba kunjagala ndi wano wennyini nemugamba bebyo ndaba kyobalaze kyemala nemugamba bebyo ndaba kuskaipiri wano wennyini ndi wano wennyini ina Don Chris gyondabe ndi wano muziki nkuba tuli mu kivibe kyaffe nyawula musazeeko ssaawa 10 zinatera okuyingira 3 wabula mukwano ndaba kanjira nkomawo nyawula. Naye nga bye munnange ate ebitambudde esayidi eyo bwe nti wenkoze ku bantu bano ku zi updates zino kakasa nti no subscribinga kosa ate n'okulayikinga